Mu kisaawe kino eky'amawulire agakwatira ddala ku byobufuzi by'eggwanga Uganda, muganda wange nja kwebaza ggwe eyasalawo okwekuumira ku channel yaffe eno Kampala TV 256 olw'okubeera nga amawulire gonna agagwa mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ogafunira ddala ku channel eno. Gwe muganda wange yenna atannaba kusubscribinga, nja kusaba busabi bw'olaba eggulire lino channel eno giteekeko subscription yo, kino nno kijja kutuyamba okukula channel yaffe okukula n'okubanga amawulire naddala mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi ogafunira ddala nga naffe tweyongera okubeera nga tugakutuusaako. Ate neekusaba nti okomentinge, jjukira nti bw'okomentinga nange akuweereza nyongera okumanya endowooza yo, naki ky'olowooza, ate okuteeka n'okusharinga n'abantu abalala okusobola okuba nga bategeera eggulire eryo naddala abo ababeera eggulire batalifunye. Naye nga amawulire gakyayongera okwetoloola mu ggwanga Uganda nga emikono gikyakuŋŋaanyizibwa okuggyamu bakomishona abaalya akasiimo oba abeeyongeza ssente nga beesiima olw'emirimu gye baali bakoze. Amawulire agavuddeyo olunaku olwaleero mu nsonda enneekusifu gongedde ne galaga nga omubaka omukyala ow'Emityana ono nga amanyiddwa nga Joyce Baagalwa Ntwatwa avuddeyo n'akulemberamu ekiwendo ky'ababaka naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'abasaba obutajja bwesigwa mu komishona wa paaliyamenti mu ggwanga erya Uganda omwami amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Ojja kujjukira nti Mathias Mpuuga ono ekibiina kya National Unity Platform bwe kyategeera nti alina ensimbi ze yali afunye ng'akasiimo nga bayita mu lukiiko lwabwe olwatuula, omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi yavaayo n'amutegeeza nga we yandikutte ensimbi zino mu bwangu ddala n'asobola okuba nga azizaayo ate n'ekifo kyalimu ekya komishona asobola okuba nga akirekulira. Naye Mathias Mpuuga bino byonna olwamugambibwa yavaayo n'ategeeza nga zino ssente zamuweebwa bwe kaali akasiimo era nga teyali nguzi. Kino nno kyayongera enjawukana y'amaanyi nnyo mu kibiina ekimanyiddwa nga the National Unity Platform. Naye ababaka ojja kujjukira nti wiiki eyo ewedde nga bakulembeddwamu Theodore Ssekikubo baavaayo n'ekiteeso eky'okuggya obwesigwa si mu Mathias Mpuuga yekka wabula ne bakomishona aba NRM abasatu nga bo bagamba engeri gye beeyongezaamu ensimbi eno teyagoberera mateeka. Bo ne basalawo nti kabakuŋŋaanye emikono bajje n'ekiteeso ekijja obwesigwa bakomishona bano basobole okuba nga balonda bakomishona abalala. Era wenjogerera essaawa eno amawulire gentegeddeko nti emikono giweze 135 nga balwana okubeera nga bakomishona bano babajjamu obwesigwa. Naye amawulire agongedde okwetooloola getolodde nnyo ku mukyala amanyiddwa nga Joyce Ntwatwa. Omukyala ono baagala okuva wali sayidi z'Emityana avuddeyo n'asaba ababaka banne era nga waliwo ababaka babadde babiri abataagadde kubatuukiriza mannya abavuddeyo ne bategeeza nti omukyalo ono baagala yabatuukiridde ng'abasaba enteekateeka eno gye baliko okusobola okuba nga bagivaako. Naye nga tujja kujjukira nti Rob oba akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi wiiki eyo ewedde yavaayo n'ategeeza nga ababaka bonna naddala bali ku ludda oluvuganya bwe bandivuddeyo ne bawagira ekiteeso kino eky'okuggyamu obwesigwa abakomishona bonna abeeyongeza ensimbi. Ono nno n'asaba n'ababaka abali ku opposition okwanguwa abateeke omukono gwabwe ku kiwandiiko ekyo. Kino nno ne kitegeeza nti akulira oludda oluvuganya yawagira ekiteeso kino eky'okuggyamu bakomishona abo bonna obwesigwa. Naye olwaleero atwongedde okulaba omukyala Joyce Ntwatwa ono nno ng'abadde mukwano gwa Mathias Mpuuga era nga olabye omuyaga gwonna Mathias Mpuuga gw'azze ayitamu omukyala ono Joyce Ntwatwa ayimiridde wamu naye essaawa eno avuddeyo ali mu kukola kakuyege okusaba babaka banne naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti okuvaayo basobole okuba nga enteekateeka eyo ey'okuggyamu Mathias Mpuuga obwesigwa ne bakomishona ba NRM abalala bagiggyamu enta. Era katulinde tulabe oba akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi kyeyasaba ababaka okubeera nga bateeka omukono ku ndagaano ate ne Joyce baagala kyali mu kusaba ababaka okuba nga bataliza oba nga basonyiwa Mathias Mpuuga kinaagenda mu maaso.
nja kusaba busabi gwena muganda wange gwentambudde naye gwatana subscribinga muganda wange teekako buteesa ekigalo osobola okubanga osubscribinga ku channel yaffe eno osharinge ate era okomentinge kankwagaliza olunaku olungi gwe wena ali ku Kampala TV 256.